Nam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi washabihi alladhina jahidu ma'ahu ajma'in wa ba'd. Abaganda baffe salamu bannaffe mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Rawda Islamic Media Uganda wamu n'emikutu gyonna emirala egy'ekitiibwa tusanyukira wamu saba Allah washitiibwa bajazike khaira era abongera obulungi era balina okubanga mutegeera byonna bimuwuliriza n'okubanga mubiteeka mu nkola. Olunaku lwa mukaaga biidhinillah tuli wamu ne mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba okubeera nga addamu ku bibuuzo byaffe tuba tubuuzizza okwongera okuyiga obusiraamu bwaffe inshallah. Era mbakasa nti mu studio yatuuse dda maaso wagenda kubeera nga atolera ku salaamu amanja oba omwanjuzi wa program Sharifu Muhammad Nagwere Abu Bassam oba oliawo nga nze ngenda okubanga nsubira mukadde waffe asobola okubeera nga ate atuwa ansa biidhinillahi jalla fil ula. Sheikh akiriza biidhinillah abaddu bawule ku ddoboozi lyo nti watuuse dda inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا الله من أتباعه وذريته وجنده إلى يوم نلقاه. بارك الله فيكم أبولي الزابة روضة إسلام ميديا تبابوزا كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Naam Sheikh, nakuru wa mukaaga biidhinillah owekibuuzo kyaffe ekyasigala ku luli Sheikh akkiriza tukitandikireko insha Allahu taala. Aga Sheikh nze Abdul Samad okuva e Kamuli mu Busoga. Kibuuzo kya Abdul Samad abuuza nti kikkirizibwa okusoma edduwa egamba nti bisimillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana, naye ng'ogisoma oli mu bwenzi. Na'udhu billah. Allahumma A'udhu billah. Kusoka kwa byonna ekikolwa eky'obwenzi kivumirirwa mu Busiraamu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yaziiza obwenzi. Allahu akbar. Yagamba Allah mu Qur'ani ekitiibwa nti wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Allahu akbar. Wasaa sabila. Tosembereranga obwenzi. Ebyo ebimu ku bikolwa Allah nga tuziiza ku muqaraba, ekitegeeza nti okukigendamu kya bulabe. Omuqaraba abamu baga nti dawaa'i zina kulluha muharram. Buli kyonna ekitegeeza ekisobola okukusembereza obwenzi oba okuyita kuteeke mu bwenzi kiri haramu. Obuzingiramu okukunama kuli haramu kubanga kisobola osendasenda omusajja ono kakkana ng'ayenze. Mukyala abe kiri haramu okwambala enkunamyo wabweru ng'avudde mu kisenge kye. Allahu akbar. Ne kibizingiramu alkhulwa ma'a nisa al ajanibi, okweyawula n'abakyala nga toyina bw'omuyita mu ngeri emirundi ebiri. Omayinza okweyawula nga yeeyawudde ne babeerako mu kitundu we babeera nga bali physically beeyawudde, separated somewhere, bagenze ku beach ne beeyawula, oba nga bagenze mu kifo nga tebabamanyi eno ne batuuka eri ne beefuulanga abawasaŋŋanye dda. Eyo nayo khulwa ya bulabe. Allahu akbar. Oyinza okuva wano we bakumanyi nti banaakulaba ne bakusongamu ki. Olugalo. Kati omukyala alina gw'otannawasa tokkirizibwa nga si mukyalawo nga tokimanya ali mba ajanibi. Ensonga ey'okubiri mu dawaa'i zina mulimu ikhtilaatu bayna arrijali wannisa. Allah yatuziiza ebisobola okusembeza omuntu eri obwenzi, okwetabikatabika wakati w'abakyala n'abasajja. Kibola ne mu masjid tetukkirizibwa nga ate atqal makan kyekifo ekyasinza okubeera mu ttakuwa. Era omuntu bw'abeera mu muzikiti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abamuyingizza mu kifo ekyasinza okubeera nga kimuntu kyasinga okubeera nga asembera ennyo nakyo eri Allah. Era mu birala mulimu musafahatu an-nisaa il ajanibi, okukwata mu ngalo z'abakyala, atali mukyala wa, atali maama wa, atali mwannyoko, atali maama omuto, atali jjajjaawo,
atali sengaawo atali muwalawo atali mwannyoko omukwata mu ngalo kitegeeza nti kyokoze ekyo kyabulabe khatar era mbirala mu dawaa'i zina wantuga ti Allah yatugaana muqaraba kusemberera yatugaana ebintu byonna ebisobola osembereza omuntu obwenzi olaba filimu ez'obuseegu omuntu ayinza okuva wali ku filimu ky'obuseegu n'agenda n'akola ki n'ayenda era mu byo mulimu omuntu okubeera nga ye eva abakyala gye babeera mwabeera atuula mu bakyala nabbi yaga nti iyakum waddukhulu fi nisaa'i mwewala okugenda eri abakyala kifo omanyi kirimu bakyala bokka ekikutwalayo ki awoza mikwano gyange mikyala mukwano gwange mikyala n'omukyala okumala gayingira wali community y'abasajja bokka gomanyi bali waliwo basajja bokka kikutwalayo ki abakyala abamu nga wabeerawo okwo awulira emirimu efaanana bwetyo CFA yasiraamu muqarabatu zina mulimu n'abakyala okwambala engoye nga zijjudde ziina n'abakyala okwekuba akawoowo nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti ayyuma mura'atun ta'attalat aw attalat nafsaha mukyala yenna aba yeekuba akawoowo thumma kharajat oluvannyuma n'afuluma ala qawmi n'agenda ayita ku kibiina liyajidu rihaha ne bawulira akawoowo akamuvaamu yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innaha zaniyatun fahiya zaniyatu oyo abeera kali bwenzi abeera mwenzi so wa khuruju nisa min ghairi sababin mkyalo okumala gafuluma nga tewali ki ve waka wabbaawe Allah ganti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula abakyala abaterenkevu babeera nnyo waka waabwe tomusanga nga amala gafuluma enfuluma ya jahiliya yakola ki yasookawo so omukyala takkirizibwa kumala gafuluma nga tewali ki nga tewali nsonga ekibuuzo kibadde kibuuzibwa nti singa Allah agera oli n'agenda mu bwenzi asome edduwa Allahumma jannibna shaitan naam asome agisome teri nsonga emugaana gikola ki gisoma wabula ma al ithmi al kabir zambi ki eddene tomanya Allah ayinza okuyisiriza okwo omwana ye n'atereera n'abeera mulungi kubanga omwana madhambu yona omwana Allah gwaba agezaawo zambi ki eri ekyaba okoze zambi kitalina zambi so asome edduwa naye ngaekyo kyakola kikola kya bulabe kikola kya buseekusa Allah tutaase Allahumma amin barakallahu fika barakallah Sheikh kibuuzo abuza nti lwaki mu swala y'omufu abamu basigala mu ngatto zo teziba nkyafu seeka essala y'omufu netali swala ya mufu tukkirizibwa okusaalira mu ngatto zino ezaffe zennyini zino akhziya la ilaha tukkirizibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yasaalira mu ngatto bwasaalira mu ngatto n'amala n'azijjamu basahaba ne bajjamu engatto zaabwe nabo bonna nga balabye nabbi Muhammad yakola ki azijjemu bwe baamaliriza essola nabbi n'abaga nti ani abagambye okuzijjamu mugamba tukulabye ozijjamu n'abaga nti ezo ezange Jibuliiru azze naŋŋamba nti kuliko obukyafu wansi ensonga lwaki nzijjeemu naye nammwe Jibuliiru abagambye kakati kyeyalinga ategeeza nabbi yagamba nti omuntu bw'ajjanga n'engatta atunule wansi waazo alabe oba waliyo obukyafu tebuliwo azisaaliremu tukkirizibwa okusaalira mu ngatto mu khuffu nabyo bifaanananga ngatto naye nga si ngatto ne sokisi tukkirizibwa ozisaaliramu barakallahu fikum jazakumullahu khair mu salaatul janaizi n'essala eza bulijjo wabula omuntu ayina naye okwepimira bw'alaba nga banne bajjeemu bonna lwaki ate gweyawukana ku banno n'osaalira mu ki nga tukitegeeza mu bitundu nga ebitukula ebirimu emikeeka banno olabye abantu bw'oyingizaawo engatto ogenda kyafuwaza emikeeka gyabwe lwaki ogiyinyisa amma wabweru
oli asobola okubeera nga omulala asaaliddemu omulala tasaaliddemu byonna bikkirizibwa. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Amin Allah. Sheikh amanya Bashir barakallahu fi Sheikh imamu waffe atusaaza alina ekibiina mwakola naye ekibiina ekyakola ng'omuwandiisi kiwola ssente naye bw'oba ssente ezo zizzaayo oteekamu amagoba kati Sheikh embuuza riba efaanana etya? enkola efaanana bwetyo ebeera ya riba kasi abeera bakuwola ne bagamba nti nno teekamu amagoba eyo riba yennyini ayinu riba wabula tukubiriza abantu okukyusa enkola. Abantu bwe mubanga muyina organization nga ya banka musabe service fee tosaba riba. Ensimbi eziyambako okuyimirizaawo omulimu ogwo kuba wabeerawo renti wabeerawo ki musabe ebyo. Ekibiina kipangisa kibeeramu n'abakozi kati olw'okuba nti ekibiina kibeeramu ebyo byonna basabayo ka service fee akayamba ku bakozi abayimirizaawo ki era bano bakasasula wabweru wa ssente zino. Bw'oba ojja kukolagana naffe munayo beerayo n'akasente akayimirizaawo omulimu guno ekiriwo mu mabanka ku sakozi n'ebintu ebyenjawulo. Naye okubeegamba nti ojja kuleeta percentage bweti ne bwebeera 1% ne bwebeera 0.001% ebeera riba. Amateeka g'eddiini tegagikkiriza. Lwaki? Nti kikontana ne insaniya n'obuntu. Allah alaba nti omuntu gwe bawola aba mwavu ate omwavu ate twetaaga mwongeramu. Kale ekinene ennyo oba tozimusonyi yaleete zino zennyini ekyewuunyisa nti omuntu bwakuwola ate n'omugamba nti akomyewo entono kwezo zeyakuwola oyo taba riba. Oba riba bimaana ziyada mpadde 10 eta si riba. Allahu akbar. Era obusiraamu bukisanyukira kuba mulimu okuyamba naye obuzibu bwakukola ki? Kwongeramu 11. Nze nakirabako omusajja yakwatibwa muganda we ekisa yalina akasente keyamuwola sikyakajjukira muwendo namuga nti sigadde zireke mpaako bwe ziti. Allahu akbar. So abantu baali badde n'emitima egyo kubanga ono omwavu mwetaavu wa kuyamba yeetaaga nakulekera so saate kumukola ki? Kumwongeramu. Kale barakallahu fi. Imamu waffe nsaba Allah mwotereza ya Rabbi. Amin. Sheikh ekirala okwewola airtime ku simu ye teba riba? Abawali mba kitunulamu juzi nga balaba riba. Airtime okumwewola riba. Lwaki? Nti bakuwola 205 207 nozza mmeka nozza 5 ne bongeramu eziyada. Waliwo abalimbalimba nga nedda seeka eyo service ngamba kolera bingi nagula layini yamu buli lunaku mu ntema tolaba nga kugamba kiba kisusse ate era nenkwewolako ate era data mu ntema kati bafuuka bazibu ku data oyo naye byonna twabigumiikiriza kati ate mutandise netuyingiza mu riba. Muli bantu babi nnyo bantu mmwe. So omusiraamu omutuufu ebyo tabikola ki? Tabikola yahe tabikola. Barakallahu bantu babi nnyo yahe yahe batubbye bingi batunyigiriza mu data ne bakunyigiriza mu airtime ne bakunyigiriza mu buli kintu kyonna kati ate batatnise tulumbira mu riba tulanga baba babi nnyo. 405 bakujja ku 5 tulanga babi songa toyoze 5 bakode 5 atano bagasigaza ate Allah balungamye ya Rabbi ebitonde si birungi ebyo saballa ashitiba abawotereza nga twanayingira kabuli. Amin. Sheikh duwa gyosoma nga wekingiriza amajini oba shaytan esomo etaseeka? Edduwa nyingi ezokwekingiriza ki amajini kisinziira na wawoli oluusi abagenze mu toya inazasoma ne mu Qur'an Allah inaziyateekamu wakul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Ay Allah nkusaba onkingirize hamazati za shayatin sitani zirumba abantu. Oluusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomanga Qur'ani musala nga ganti a'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allah akbar. Izo nadduwa za kwekingiriza ki shayatin.
so zikozese mu bifo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyalikozesangamu. Allah ajja kuwa omukisa. Barakallahu fika. Barakallah. Sheikh, nzikirizibwa okukolera abaana bange akiika nga siri muwoowe era nga siri musiraamu? Toli muwoowe, toli musiraamu, kasita obeera nga gwe maama waabwe teri kikugaana kusala akiika. Abaana bo basiraamu. Kyewunyisa nti ibaada ezisinga obungi zonna ziriko akakwakulizo k'okubeera omusiraamu. Ojja kusanga ng'essola tetuuka, ojjako ng'oli musiraamu. Ojja kusanga okusiiba tekutuuka, ojjako ng'oli musiraamu. Zaka tetuuka, okujja ng'oli musiraamu. ojjako ng'oli musiraamu. Hijja okujjako ng'oli musiraamu. Naye edduwa y'omukaafu etuuka yadde nga si musiraamu. Naddala ng'asabira omuzadde asabira omwana. Era oli teyeeyibaala nti gwe nyiizizza ono kasita maama mukaafu. Wallahi bikwata. Era twewale nnyo abazadde abo. Ekyokubiri, n'akiika eyinza okubeera mukhtalafu fiihi, wabeera nga maama si musiraamu, yazaala basiraamu. Obeera mutabbuliiki bikwata. Omuzadde asigala muki? Wallahi ekyo kyekitasobola kuva ku muntu. Allahu akbar. Obuzadde okuzaala omwana, obuzadde asigala muki? Muzadde. Oba oli afaanana atya n'omushiriku, kuba Allah oli gwe yali ayogera gwe tukolako omusahaba, mushiriku yennyini mu Qur'an. In jahadaka ala an tushirika bihi ma laysa laka bihi ilm. Singa akukakka ongatteko oyo taba mushiriku. Yaba mushiriku. Agenda okukakka nga yabimbi. Naye Allah yagamba wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Omushiriku oyo muyise bulungi ku dunya. Kuluba omuzadde wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Allahu akbar. Kigambo kinene nnyo abantu abayinza okiyisaamu amaaso, naye omuzadde asigala muki? Muzadde. Kyewunyisa nti omwana yayinza okuva ku muzadde, Allah n'agamba omuzadde nti omute olw'obukaafu. Naye omwana okubeera nga musiraamu ng'omuzadde muki? Si musiraamu. Bangi mu bannabbi nga bataata baabwe baali bakaafu. Wallahi Ibrahimu alayhi salatu wassalam kitaawe teyali mushiriku. Yamuyitanga ati ya abati lima ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, Allah namutuma abihi, asigala kitaawo, li abihi azaru, namuyita n'erinnya. Yomukuba kaafu Allah bye yayituma amannya nga taata wannabbi namuleeta n'erinnya lye mu Qur'an. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azaru atattakhidhu asnaman aliha, taata amasanamu geofuula bakatonda. Inni araka wa qaumaka fi dalali mubin. Taata nkulaba n'abantu bo muli mu bubuzo bwaki obwolwatu. So bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, omuzadde asigala muki? Era okumanya omuzadde asigala muzadde, taata wa Ibrahimu yamugamba nti aragibuni an alihati ya Ibrahimu yagala kunguba ku bakatonda ba fa in lam tantahi, bw'otalekerawo la arjumannak, ngenda kukuba amayinja. Watubu ilayhi wahjuruni maliya, nva mu maaso. Bakuyita segulira, nviira. Ibrahimu yagamba ati qala sa'astaghfir, nazinga omukira. Yewombeka maaso ga taata. Wallahi sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ngenda gamba Allah kusonyiwe. Kivola Allah yatugamba nti byonna tubyekwateko ebya Ibrahimu, naye okusabira omukaafu. Qad kanati lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا billahi wahda. Ebyo nna Allah tugala tubyekwateko, mulina ekyokulabirako ekirungi ku Ibrahimu nabo bye yali nabo. Bagamba abantu baabwe tubeewaze, tubeesambi, tujeeme gye muli okutuusa nga mukkiriza Allah atya. Tuguddewo wakati waffe nammwe
obulabe bagudha n'obusungu hatta tu'minu billahi wahda kutuusa nga mukkiriza Allah atya Allah n'atugamba nti illa qawla Ibrahim okujjako ekigambo kya Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak taata ngenda kusaba Allah akusonyiwe wama amliku laka min Allahi shay. Ibrahim yamala okukiraba nti taata we tasobola kubeera nga alina kyasobola okukola mu maaso ga Allah, n'agamba nti nenenyewa Allah. So tugamba tutya? Tugamba nti omuntu omukkiriza byalina okubeera nga ategeera nti omuzadde asigala muki muzadde ne bwaba afaanana atya mu butone bwe mu yakukola biki kaana kali awo taata waako yali akasuula, maama waako yali akasuula mu ttooyi kati kakuze kali mu klasi za wagguluko naye nga kakyali kato LC yabatagulula mwana mulenzi LC egenda okumusanga waliwo yamulaba nga agenda nako n'ategeera nti omukyalo ono yandisuula omwana mu ttooyi akwata akaana akato ettooyi zeddako emabegaawo abantu abawangalira mu kyalo bazimanyi zibeerako enkoma naki tezaalina zawala nnyo oluusi basima ntonotono kati oli n'amulondoola n'ayita LC naga nti omukyalo agenda kusuula omwana mu ttooyi kati abaamutaddeyo bw'ati awagamidde omanyi tekyali kyangu omwana bwabanga munene mu kukola ki awagamidde LC emusanga emuga ti osuula omwana mu ttooyi osuula waki mu ttooyi naga gunsinze munsonyiwe bansonyiwe bwe batwe batera okwogera bansonyiwe ng'ensonyi azinabye kuki ku maaso. Finally bamuggyako omwana oyo ne bamukwasa kitaawe amukole ki amulabirire. Sajja n'atwala omwana ewa jjajjaawe owa maama we n'amulabirira paka bwakuze naye bakaggwa ensonyi era omukyala yakomawo ng'ayagala omwana we amulabeko ng'akuze. Bitonde ebimwe biri mu nsi ala kulli yadde akoze ekyo asigala maama oyinza obutafuna yeera maama mulala okujjako aliwo ne bwaba yali akusse asigala maama Allah ajja muvunaana ebibi naye gwe asigala maama. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Seka mukyano kwa mwadde magezi ki ku mwana wo kubanga salira akika simu wo simu tugane nti amusalira akika twakyogedde ku barakallahu okay fika barakallah. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Amanya Lugela Gosalimu Lugela go barakallahu fi from Juba Town aganti mateeka ki agafuga salati duha era gali ameka? Duha ina mateeka gawerawera kisookera ddala mu mateeka agalulinga duha nti ina obudde bwayo ng'esswala endala era kali akalombolombo akagamba dukhulul waqti kagikwatako enjuba batenaba kuvaayo kigero kya ffumu tetusaala duha tebagisaala mu budde bwa subhi tugisaala okuvanga enjuba yakavaayo kigero kya ffumu okutuusiriza ddala enjuba ng'etuuse wakati weggulu bweyewetamu bweti neeva waggulu obudde bwa dhuhuri tetusaalira muki duha. Ensonga ey'okubiri duha abawalimu bonna bakikkaanyaako naddala aba hadithi nti tewaliiwo muwendo gwa namba gumanyikiddwa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaala duha oluusi yasaalanga zino oluusi n'asaala zino ne wabeerawo n'obujulizi obulala obwakomeka nti asadde zino afuna kino asaala kino naye bunafu buli paka kuraka 12 naye saalako 2 zaalabwako ng'aziragira ennya yazisaalako n'omukaaga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazisaalako. Salatu duha ekirala kye tulina okutunuulira ku yo nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatulaga nti omuntu avudde asadde dhuhuri mu jamaa bw'amala okugisaala mu jamaa subuhi si dhuhuri n'ogisaala mu jamaa oluvannyuma n'otuula n'otendereza Allah paka enjuba weevaayo ekigero ky'effumu n'osaala raka mmeka 2 Allah akuwa empeera ng'eya hijja ne umra empeera ng'eya hijja ne umra ekyo nakyo kimanyikiddwa ku duha. Duha nabbi sallallahu alaihi wasallam yagituuma salatul awwabin
yagamba alayhi salatu wassalam salatul awabina hina tarmudul fasila isala ba awabina tegezamu abantu abadde nyeri Allah tabaraka wa ta'ala awabun ay raji'in ila rabbih azza wa jalla fil ibadati aw bil ibadati nga eva akole bimuze eryani Allah nabi gan salatul awabin isala y'abantu abadde eri Allah ibanga lyonna hina tarmudul fasila singa ennyana y'engamiya ento etandika okukuba obugere ku kikuttaka ngewulidde okwokya so mu mbeera efaanana bwetyo tugamba nti salatu duha erina n'amateeka amalala mangi agagikwatako naye byetusobodde okwogerako. Naam Sheikh, barakallahu fik. Allah ibarik fik. Sheikh, nsaba kumpa kumpaji za swala zonna 14. Empaji z'essala arkanu ssala empaji z'essala tuyinza okuzibala naye abamu kuba walimu enniya bagiteekamu agamba nti rukunu min arkani ssala abalala bagibalira eri kuki ku shurutu naye enniya. Ekyokubiri alqiyamu maa alqudura omuntu okubeera nga ayimirira wamala okuyimirira naye nga ayimirira alina obusobozi kiba kitegeeza nti atalina busobozi takola ki atayimirira. Empaji eddako eyokusatu ye muntu okubeera nga yaqra'u surata al-fatiha qira'atu surati al-fatiha okusoma essura gye bayitaani al-fatiha tutegeezaamu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إجابة الفاتحة آمين. then الركوع tutegeezaamu okukutama kuki ku mavivi. Mu mpaji endala tuyinamu kye bayita الرفع من الركوع الرفع من الركوع banji mbawali bagera ku ruku baganti wal itmi'nanu fihi rukun n'okugibeererako okutebenkera ku mavivi rukun nayo mpaji nabwe kityo الرفع من الركوع okuvaayo wano tuganti sami'a Allahu liman hamida mpaji wal i'tidalu fihi n'okubeera nga tutebenkerawo nayo mpaji السجود okuvunama wansi mpaji wa al-itmi'nan fihi nayo ki mpaji tubeeramu الرفع من السجود okuvaayo mu sujud wal-i'tidalu fihi n'okubeera nga tutebenkera awo wakadhalika السجود ne sujudu nayo ki mpaji. Abawalimu bongerako at-tashahhudu al-akhir tahiyatu ekolaki esembayo mpaji ne bongerako at-taslimatu al-ula mpaji salamu ekolaki esooka ne bongerako at-tartibu okubira taba wal muwala okubeera nga tubyarenjinga mu ngeri efaanana bwetyo. Ezo zempaji ezimanyikiddwa mu mpaji zaki azessala. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Barakallah. Sheikh aganti Sara Sulaiman from Jordan. Sara barakallahu fiki. Aga Sheikh nagenda ku kuntana ya Nabi Shuaib. Barakallahu fiki. Kikirizibwa okumusabira ku dua ng'oli ku kabuliye era mbo naawe n'osaba ky'oyagala. Sheikh ekyafaayo ki ekiri ku nabbi oyo kuba ekibeera wali nze nabagamba nti haramu okusabira ku ntana y'omufu naye katono bankube. Sheikh obwo si bubuze. Barakallahu fiik. Barakallah. Okusoka kwa byonna Shuaibu yali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Y'omu ku bannabbi abakoola abantu okubaza eri Allah era yali awangalira mu kitundu kye bayita Madian. Yagamba abantu be ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Yagamba abantu be nti musinze Allah siinayo gwe mmanya atali Allah gwe muteekeddwa okusinza. Shuaibu abantu be Madian
bamujemera owekitiibwa Allah kigambibwa nti bebamu ku abo Allah beyakola kibeyazikiriza abalala mu byafaayo bibateeka ku Shuaibu alayhi salatu wassalam bamuteekako nti Shuaibu alayhi salatu wassalam yoli nabbi Musa gwe yasanga ng'agenze mu biseera bya Firawuna ng'agenze e Madian baga nti omusajja oyo Allah gwe yayogerako yaga nti inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini njagala kufumbiza omu ku bawala bange bano abawala abo baga nti baali ba Shuaibu n'oyo omusajja yali ani yali Shuaibu era mu byamwogerako nti omusajja oyo yamuwa emiggo nga giwerako egyokulundisa embuzi naye omuggo gwe yamuwa guli ekikakasa nti yali Shuaibu okubeera nga omuggo gwo gwali gwa bannabbi nga teryagukwata okujja kani omuggo ogwo gugambibwa nti Allah tabaraka wa ta'ala gwe yagamba Musa alayhi salatu wassalam n'amuga nti wa alqi ma fi yaminik suula ekiri muki talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata ebigambo ebyo byonna babyogera ku Musa ku Shuaibu alayhi salatu wassalam ekyokubiri okukakasa abantu nti entanda ya Shuaibu fihi nadhar mulimu okubeera nga twetegereza kubanga entaana z'abannabbi abasinga obungi tezimanyikiddwa gyezikola gyeziri olw'ebyo ebyayitawo mu mataba ne mu kuzikiriza emirembe mu mbeera efaanana bwetyo si kyangu kubeera nga numayizu hatha qabru nabiyi wa hatha ghayru qabri annabi eno kabuli ya nabbi eno si ya nabbi okujjako eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusobola okubeera olaba Isa alayhi salatu wassalam bana bakafu baga nti yafa ffe tugati yafa Musa alayhi salatu wassalam Allah yamujjulula nafa era ku mulembe gwa Dawudu alayhi salatu wassalam waliwo omusajja oli Allah gwe yagamba nti inna Allaha kad ba'atha lakum Taluta malika ne bagamba Abayisirayiri bamugamba twagala otubuulira obubonero bwa kubunalaga nti nabbi yaga nti inna ayata mulkihi an ya mu byayogera yaga nti an yatiyakum tabutu fihi sakina wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu almalaika atabutu kesi sanduku nga bwoziraba fihi sakina wa baqiyatu mimma taraka baga nti mbajja ne sanduku nga muli mukabbuli ya Musa ne ya Harun naye ala kulli la temwalimu mukabbuli Allah yasinga okumanya wabula kyetubadde twagalamu nti omuntu okutugamba nti kabbuli ya nabbi gundi weeri mu bannabbi abatusookawo ala takadu tumayyiz dhalika si kyangu kumayyaza biriwa kumayyaza ebyo okujjako kabbuli ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo tumanyi weeri era ne bamuziika tukoze eki tumanyi ffe mu Busiraamu Allah ffe bakyawadde ekyo okusobola okubeera nga tutegeera nti nabbi bamuziika wano alayhi salatu wassalam era kyengera eri Allah ate nsuubira nti kijja kukuumibwa paka ku kiyamu saa nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tusuubira nti agenda kukuuma ekyo paka ku kiyama ne Isa alayhi salatu wassalam tannaba kufa wabula bwanajja naafa abasiraamu abalibeerawo bajja kutegeera kabbuli ye weekola ki weeri barakallahu fi kubanga ye ala qurubi saa ali kumpi neki ne saa ekigambo kibaga nti kusabirayo mu kabbuli tetusabirayo oli mutuufu barakallahu fi tetugenda ku kabbuli ya muntu ate ne tusabirayo Allah tukola ki tetusaalirayo tetusabirayo wabula omufu ye tumusabira amma okwesabira ffe n'okusabira ebirala abawali mubakigaana olw'ensonga nti sadda lidhari'a bangi mu bantu bagenda ne balowooza nti omufu ono bw'amala okufa ayina kyafuuka n'abeera nga asobola okuyambako ku bizibu byo ne batandika kusaba mufu ekyo nno mwana wattu tuba tuzibikidde omwagaanyo ogwo so tugamba nti omusiraamu omutuufu teyaligenze ku kabbuli nga ye gyasabira ki ekyovola nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qubura abdin masjida mizikiti gye tulina okusabira kusaalira essala toddiranga kabbuli y'omuntu n'ogifuula ki era yaga nti ala la tattakhidhu qabri masjida mwayendala naga nti allahumma la taj'alu qabri wathanan yu'bad Allah tofuulanga kabbuli nga lifuuse ng'essanamu kabbuli yange
erigenda okusinzibwa oba abantu okutandika okunsaba bansinze nga bwe baalisabye Allah oba ne basinza Allah tabaraka wa ta'ala. Mu mbeera eyo tugamba nti omuntu tateekeddwa kugenda ku kabbuli n'asaalirayo oba okusabirayo, kyobagamba kyali kituufu. Amma banabbida naddala abasuufi tusaba Allah atutaase nabo abalungamye kyekisinga obulungi. Balowooza nti omuntu ono waliyi wa Allah abaafudde tusobola omusaba emikisa n'okumuggyako emikisa. Ebyo twabiraba ebbanga lyonna lyetuwangadde nabo, ekyo si kituufu, sikyetaagisa kubeera nga kikola. Okubeera nga abantu bakuwalalira era bwekityo bwe kiri ku sunna y'abatusookawo, omuntu lwabeera nga munywevu ku ddiini n'ayogera ekituufu, abantu ne kibakanga batandika okumwogerera ebiki. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Naffe nsaba Allah munyweze. Amin. Sheikh amanya ganti ye Shamsa from Kibuli. Question ye gamba. Shamsa barakallahu fi. Nti ayinza atya okufuna marriage certificate oluvannyuma kwanga amala okubawoowa tebanagifuna. Insha Allah taala tusobola ogimufunira. Ekyo mukisa omulungi tuli bayimaamu. Okay. Ajje tujja kumufunira certificate, marriage certificate ennungi ate eri mu mateeka. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Fika barakallah. Abarakallah bano bajja kumutuusa. Insha Allah. Mwanya naffe Shamsa saba Allah kuterewo bwangu, mwalimu agambye nti ojja kuba otuuka ofune insha Allah taala. Sheikh nina bembadde nga bw'aba agenda okusaala alina bw'alaba nga bw'aba agenda okusaala oba baba bagenda okusaala basooka kuyimirira ne yatoola salaamu saidi ne saidi, bw'amala n'atandika okusaala sekakiramulo kiti ekyo. Ekyo si kituufu. Nabbi tayigirizangako nti ate salaamu tugitoola tetunaba kutandika naba yakayingira awo tekiri. Salaamu tugitoola tumaliriza ki sola, era saidi zombiri nga zagambye tuzitoola ate nga tutudde. Ali abayimiridde ate amateeka tegali yaabyo. Era kibayita sola baga nti aqwalun wa af'alu al-muftatihatu bi at-takbiri wal mukhtatimatu bit tasmini. Sola bibeera bikolwa na bigambo bitandika na takbir ne biggalwawo naki ate gw'ogitandise kuki na salaamu. Era kiringanga baganda baffe abamu bali ku nkola etali ntuufu ey'okuzuula mu ddiini, bwaba basoma al-Fatiha batandikira ate ku amiin. Amiin ate eri oga al-Fatiha amiina bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ekyali badde ekituufu amiina yesimbayo kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti wa idha qala al-imamu wala ddaalin faqulu amin, oba wa idha qala al-imamu wala ddaalin faqala amin faqulu amin. Imamu bw'agamba nti wala ddaalin nammwe mugambe eki? Amin. Mugambe amin. Bw'agamba wala ddaalin n'agamba amin era nammwe mugambe amin. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. abantu bo bakola kinyume kyekyo. Al-Fatiha amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Simanyi kye baba bategeezaawo oba nabbi bwe yayigiriza bayinza okujjayo n'obujulizi. Naye tusaba Allah tabaraka wa taala wabakola jamu taqdim amin wabakola balinawo taqdim al-amin naye ate bamaliriza bakoze eki ala bajogedde sikitegeera kiki bakola naye nga yebadde enkola yaffe ffenna tetujja kuvumirira nnyo wabula tukoowola bantu kuluŋŋama tukoowola bantu kola ki kuluŋŋama bakole sunna y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fi wa jazakumullahu khair. Sheikh ekyafaayo ky'omusajja eyasanga embwa mu ddungu nga embwa eyagala mazzi n'agiweera mu ngatto ye. Omuntu oyo ayogerwako yali musajja oba yali mukazi? Omuntu oyo yali musajja. Hadithi eva ku Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam qaal yagamba ti bainama rajulun yamshi bitariqi, omusajja lumu aba atambula mu buki mu kkubo, agamba nti fashtadda alayhi al-atsh, omusajja oyo agenda okugira bw'ati nga ennyonta emuyitiriddeko, aga nti fawajada bi'ira, n'asanga oluzzi, fanazala fiiha, nakka mu luzzi, fashariba, n'akola ki? Thumma kharaja, oluvannyuma n'avaayo mu luzzi,
fa idha kalbun yalhaz ng'embwa eryawe wanka wanka ewejja eraga nti erina ki yaakulu thara min al-atash ng'egenda ekombakomba obuzizi obuli awo kiraga nti ddala erina ennyonta faqala rajulu musajja n'agamba lakad balaga hatha al-kalbu min al-atshi mithla alladhi kana qad balaga minni embwa eno efunye ennyonta ng'entuuseeko fanazala albi'ra nakka mu luzzi famala khuffahu maa nakwata khuffu yo bengatto ye n'agiteekamu ki amazzi yateekamu amazzi thumma amsakahu oluvannyuma n'agikwata bifiihi n'akamwa ke hatta rakiya fasaka alkalba okutuusa bwe yalinnya oluzzi waggulu n'asanga ki n'asanga embwa n'agiwa amazzi fashakara allahu lahu fagafara lahu wekitiibwa allah tabaraka wataala n'amubeera nga yamwebaza n'amusonyiwa qaalu ya rasulallah inna lana fi lbahaimu ajra basahaba ab'ebitiibwa babuuza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ebisolo we tuba tubeddeko ne kyetubiwadde allah tuwa empeera faqaala fi kulli kabidin ratbatin ajra buli kintu kyonna nga kiramu ekifaanana bwe kityo kiriko ki empeera mu hadithi eri mu kitabo kya bukhari ne muslimu barakallahu fikum hadithi yatulaga musajja tetulaga mukyala alhamdulillah ne waliwo n'ey'omukyala bwe kituuka ekiseera kya tujja kuginnyonnyola inshallah barakallah ate yayingira na muliro omukyala saba allah abe wakibuuza tukifunira kyo tujja kubifuna ebikwatagana ku mukyala ng'ayingira omuliro ku lwa puusi mbaga ng'ayingira nejjana ku lwaki ku lwembwa barakallah fi barakallah shekh omwana akkirizibwa okufumba n'essenga mu maka gamu la nabbi sallallahu alaihi wasallam mu sunna kino tekiri mu Qur'ani kyajja mu sunna kyoba olaba waliwo sunna wezituuka nga ereesa ekigambo ng'ekuharamisa ddala ekintu nga tetulina kugonda nawulira lumu omusajja era bannange ajhalu nnansi bisunna ahlul bidai abantu abakyasinza okubeera ababuyebuye ku sunna z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul bidai be bana bida nkiddamu abantu abasinga okubeera ababuyebuye ku sunna z'omubaka muhammad bana bida omusajja yabuuza ekigambo ng'agamba nti sunna ate zisobola zitya okubeera nga zirimu haramu yalaba tekiriyo naye wano waliwo obujulizi bunene nnyo nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna anaha yaziiza omuntu okubeera nga yatazawwaju al-amma oba al-amma tutegeezaamu senga taata omuntu gwe bayita ammu naye senga bamuyita al-ammatu tazwiju al-amma okuwasa senga ne muwala we singa ne muwala we amakulu omwana wa mwennyina n'obateeka mu nnyumba eki nabbi yagaana muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aziiza okuwasa alkhala ma ibnatiha okuwasa maama omuto nani ne muwala we bw'oba owasizza maama omuto wasa oyo bw'avaawo olyoka owasani oli akkirizibwa n'afudde oba amutadde bw'aba amutadde oba ng'afudde mateeka gakkiriza nabwe kityo senga atakkiriza abadiya okukuwasa okwaba wali bakuyita muakkata nti omukyala akkirizibwa okuwasa senga wabanga avuddewo n'owasa muwala we oba okuwasa maama omuto waba avuddewo n'owasani n'owasa muwala we otegeeza muwala we si gwazaala wabula muwala we muganda we amateeka g'eddiini gakikkiriza mu mbeera efaanana bwetyo embasa ya muakkata waliwo eri nga bakuziiza tahrimu muakkatan okuziiza kuliki kwa kaseera amakulu ono bw'aba avuddewo ng'omutalasi oba ng'avuddewo ng'afudde teri kigaana famire we beekunyumidde anti kanyongere
ngera bwe kiri ku booluganda ababiri eyo nayo tahrimu eri muaqqata nabbi sallallahu ekitibwa Allah tabaraka wa taala yaga nti wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf tekikkirizibwa kugatta baaluganda okubiri naafa nabbi n'agamba ku bana wakusatu n'alikoze eki nali muwadde kitegeeza ki kitegeeza nti abantu abafaanana bwe batyo obwa haramu wakati waabwe buli muaqqata si bwa muabbad kati ate maama n'omwana we maama bw'owasa maama omwana aba takyakkirizibwa kuwasibwa ebbanga ly'omala nga mugenzi naye mu nsonga z'obufumbo maama azaala omwana nazaala naye ali mu abad nazaala tebamuwasa ila al abad ne mujjana tojja mufuna nazaala ne mujjana taliyo si mukazi wo ekyokubiri maama n'omwana we rabiba Allah yabaita rabaibu abinaikum allazina min aslabikum rabiba yabeera muwala wa mwana mujjana nnyina abeera mwana mujjana nnyina mwana mujjana nnyina allati dakhaltum bihinna bemba mugenze nabo mu nsonga z'obufumbo ate halailu be baana baani baba batabani baffe nabo tetubawasa olina omutabani nazaala omwana akuyita jjajjaffe nno seba omuyita namukyala mukyala wangulu amateeka g'eddiini gamuziiza tawasibwa mu mbeera efaanana bwetyo so tugamba tutya tugamba nti takkirizibwa abo abantu kubeera nga abawasa kibuzo kibadde kikwatagana senga kubanga afumba ne muwala we mu ddya limu senga tafumba na muwala we mu ddya limu senga amala kuvaayo imanga avuddeyo lwa ttalaka oba kukola ki omwana n'alyoka ajja wallahu taala alam. Sheikh barakallahu fika. Allah ibarik. Sheikh kilamula kitya okuwanika emikono mu khutuba nga Sheikh agenda kutuulamu mu kutuba esooka ne wali nga amaliriza kilamula kitya okuwanika emikono seetu mu khutuba byebimu ku bifo ebitaalabwako nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga awanika emikono ne basahaba nabbi yalabwako mu biseera bya miteeka ebiri mu istisqa ne istisfa yali ategeezaamu mu istisqa okusaba ki enkuba omusajja oli munnamalungu yajja nabbi sallallahu alaihi wasallam musajja n'amugaa nti embeera gye tulimu mbi tukoze tutya enkuba ebisolo bigenda kufa tewali muddo tukoze tutya omubaka wa Allah nabbi n'awanika emikono naga nti Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna Allah atonyesa enkuba ay Allah tonyesa ki tutaase otonyesa enkuba era omusajja kigambibwa yali omu oba omulala n'akomawo ku jjuma ng'enkuba etonye wiiki nnamba kuva lwe baavaawo n'agamba tubaka wa Allah amakubo gakoze ekigasazeeko amazzi abantu bakyatambula tukoze tutya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba naga nti Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akami wad-dirabi wa butuni al-awdiya wa manabit ash-shajar ekibaita mukusaba enkuba n'okusaba enkuba ekoleki eddeyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanikira emikono naye basahaba bagamba nti kana yakfihi li-ishara balinga bakola ki kibula basahaba era baatamu eri Bishir nga bo bamulaba awanika buwanisi mikono bamugaa nti okyusizza Bishir kyali kimalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga alaza naki alaza nalugalo wallahu ta'ala alam kyenzijukira ekyo nti ebiseera by'ejjuma tetuwanikirawo mikono nabwe kityo bifo ebirala bingi oli ayinza oga nti lwaki ne kutoyi wanikirawo kuba nawo waliwo edduwa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi esidduwa n'ovaayo ofarana naye abakulengera bagaanira iko oliko ekizibu kutoyi nga wanikire nga waliwo abuuza nti lwaki tetuwanikira mu jjuma waliwo ebifo ebimu nga tetukola ki nga nabbi teyawanika yamanyi lwaki takola ki tawanika naye ekigambo ky'abawalimu abalala era nakyo tukiwa ekitiibwa abagaa nti tukola ki tuwanika bagaa nti mahallu du'a oba al aslu fi du'a rafu al-aidi kyebayita edduwa aslu yaayo okuviira ddala ku baatusookawo kuwanika mikono Musa alayhi salatu wassalam
yasabanga edduwa nga Haruna kigambibwa aminisa nga bwawanise n'emikono. Allah n'abaga nti kad ujibat da'watukuma, Allah yanukudde edduwa yammwe. Mu kigambo ekyo kigambe kana Musa yad'u wa Haruna yu'min. Musa yalinga asaba nga Haruna waga nti amin amin amin. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Amin Allah. Sheikh batusomesemu kukuliwa muswala bwensanga nga batandise nga waliwo eraka ezimpiseeko sekanjuwa ntya okuliwa esswala singa osanga nga abantu batandise dda okusaala oliwo otya osanga basaddeko raka emu gwe saala nabo zonna ezisigaddeyo olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaga nti fama adaraktum fasallu, kyosanze kyosaala. Kati osaala magharibi osanze basaddeko emu, ebbiri zino zisaali nabo bwe batoola salaamu olwo oyimuka, gwe totoola salaamu wabula oyimuka n'obeera nga oliwa raka yene yakoze eki ekuyiseeko olw'ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyaga nti wama fatatkum faqudu, ekikuyiseeko kyokola ki kyoliwa. Nabwe kityo subhi obanga zombi zikuyiseeko ziriwa zonna. Tutandika ddi okutegeera nti oli raka emuyiseeko singa tasanga rukuu, singa tasanga mavivi. Osanga nga ku mavivi bavuddewo kiba kitegeeza nti eyo raka ekoze eki ekuyiseeko. Obasanga bali ku tahiyatu eyo raka ekoze eki, ezo raka zikuyiseeko n'ebisigadde wallahu ta'ala alam. Okay, Sheikh barakallahu fika. Allah yabarik fi. Sheikh ekyafaayo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ky'omusajja eyayambira mu masjidi kituufu? Sajja yafuuyisa mu muzikiti. Hadithi ntuufu nnyo. Weeri mu Sunan Abi Daud. Musajja yajja fabala fi zawiyati almasjid, asanga wali akasonda k'omuzikiti yewe yakojoba. Abakojoba basahaba bamulingira baagala omugwira. Nabbi n'aga nti la tuzilimuhu, temutataganya muleke. Leka amalirize. Astaghfirullah. Allah yali mbaka wallah bil mu'minina raufur rahim. Raufu ghayat ar-rahma. Watampola obukwatampulo oba ekise kyasinza okubeera ekyamaanyi ne bakiyita rauf. Ghayat ar-rahma الرأفة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يلي مكواتامبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتواكتما محمد صلى الله عليه وسلم kujja kutwakutuma ng'oli kyakusaasira ebitonde byonna nabo nga mwebali. Njaga nti la tuzilimuhu, temutataganya. Leka amalize. Basahaba baali bawuliriza nnyo Nabbi Muhammad era we yamaliriza okwogera ekyo teri yaddayo kukwata ku musajja. Nolwayo abantu bakyagondera bakulembeze. Kulembeze agenda okugamba nti bannayi temugira nga bamuyisaamu empya. Bempya oyinza okulaba nga yenna bamukwagudde bamubataasako bannanga omukulembeze aganyi. Kati ate ne wabeerayo abalala balagira nti bannaye omukulembeze akoze eki aganyi bano balyoka bawuliriza naye beefuula n'abatawulidde ng'akasuke mwokyeyeko. Envubuka yali awo kubiri ya mulumu. Envubuka Allah tusaasire. Envubuka najja nabba engatto z'abantu. Abasajja baamugwira. Envubuka baga mulindeeko abbye mwambuuliridde. Ayagala bakusooke bakole ki? Bamubuulirire. Bwatyo byagamba. Ati ala kulli tufunamu ebyokuyiga bingi. Kisookera ddala tufunamu nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali rahmatan lil alamin. Allah yamutuma nga kyakusaasirira ebitonde. Ekyokubiri yalina kye bayita ghayatu rahma, kusaasira okusembayo Allah yakuwa Nabbi Muhammad mu bitonde. Ebyokulabirako bingi mu siyar. Sajja bamukubye bakoze biki? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah saasira abantu bange kuba tebakola ki? Tebamanyi. Oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era n'ebirala ebifaanana bwe bityo bingi mu siira ebiraga nti Nabbi Muhammad yali musajja musaasizi wa kisa kingi. Kakati na wano tufunamu omusajja ono, era tufunamu nti basahaba baali bawuliriza nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga weyabaga nti la tuzilimuhu, temumutataganya ne bamuvaako.
ensonga endala gye tuyitamu omusajja we bamala okumuvaako n'amaliriza ekyetaago kye nabbi n'amuyita n'amuga nti waayi inna hazihi lmasajid lam tubna lihadha emizikiti tebagizimba kugikojobamu iteekamu musulo innama hiya lissalati emizikiti gino gibeera gyakusaaliramu wa dhikirillah kutenderezani namulaga ebyetagisiza okukolera mu mizikiti musajja engeri nabbi gyamukwatamu empola yaga nti allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ahadan ba'da togezanga Allah saasira nze ne Muhammadi togezaako kusaasira muntu yenna luvannyuma kitegeeza ki nti obukwata mpola omuntu naye awulira ekisa oyinza obufunirako edduwa era obukwata mpola bulwobeera mu kintu Allah akinyumisa nekigejja nekibeera kya mugaso ate buli wekivaamu mu kintu kiringa bugumiikiriza Allah tabaraka wa taala akifuula ekitalina makulu akijjamu omukisa bwatyo bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kyafaayo kituufu barakallahu fi Sheikh kibuzi yaffe kisembayo kankisomenga mwanyinaffe oba muganda waffe yakiwandiise ebigambibwa nti taata w'omwana oba mama w'omwana bwe yeegatta n'omuntu atali taata oba mama w'omwana oluvannyuma n'akwata ku mwana omwana akosebwa kiba kitya ku mwami ow'abakyala basukka gw'omu ku mwami ow'abakyala basukka kw'omu omwami okuwasa ekisookera ddala kiri kye boogera nti akosebwa tetukirinaako bujulizi nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekyogera tetukirinaako bujulizi ekyokubiri omusajja okuwasa omukyala asukka kw'omu yetabii bubumbo bwa musajja Allah bwatu yabumba omusajja abatakikoze gutera okwewuunya atawasiza basukka kw'omu gutera ganti ayinza okuba si kikyamu ayinza okuba nga obubumbo bwe bulina akisi bulimuko obukendeevu obutonotono naye abasajja basinga obungi era Allah tabaraka wa taala kyovulaba yamusembyayo n'agamba nti fankihu ma taaba lakum min annisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum kumala kutya alla ta'dilu nakitegeeza nti oyo khaif mutiitiizi kyo obutenkanyankanya gezaako okola obwenkanyankanya Allah ajja kuwa omukisa ekyokubiri nti kirimu obulungi kirimu obulungi abamu ku bakyala balowooza nti baba bwe tubawabya naye naawe ogenda kufuna emirembe mukazi gwe wallahi mukazi gwe ogenda kufuna emirembe nga bawalese namba 2 abakyala abaffe tubalabyeko nga muntandikwa baafuukanga ekitalo naye batandika era ddaawo nanyumiriza bane naye nafunamu ku mirembe nange mulimu abasajja abamu nga si bangu mulimu abasajja abamu nga si bangu buli lunaku aba akola ki abeera mwetaavu kati ate gwe tosobola aslan kubeerawo buli lunaku ogenda mu nsonga naawe okimanyi ozaala naawe okikola ki okimanyi kati ye ate ono aba asaza kimu mu kuzaala mu kugenda mu nsonga zo yaba asaza kimu olaba bwagenda okukola haramu singa abatakoze kino so ala kulli halin tusaba Allah tabaraka wa taala atugaziirize naye nga tabia y'omusajja kuwasasukka kuki kw'omu wasasukka kw'omu ate tabia y'abakyala kufumbirwa atya oba tasobola kuzaalira mubasajja basukka babiri ateego waliwo abagamba oli yazaala abalongo bibeera mu abnormality yazaala mwenna munazaala balongo yazaala abalongo mbungo omulongo omu wataata mulala bakebera genes bakebera gundi DNA ne balaba nga omulongo omu wataata mulala omulala wataata ki ezo khalafa tabia bwe kibanga ddala kyali kituufu naye Allah yagera ng'omukyala azaalira okwo omusajja Allah tabatukomako bukomi ozaala n'abaana 20 olunaku sibawera saka n'ekyenda olunaku olumu nga Allah yagambye nti akutadde osobola okuzaala abaana abo mulundi buti olunaku lumu barakallahu fiikum jazakumullahu khair assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Sheikh barakallahu fika olwami yafendoza biidhnillah ifundikiddwa ebibuuzo saba Allah washitiibwa tubitegana biteeka mu nkola ya rabbi amin barakallahu fikum jazakumullahu khair assalamu alaikum